ddala nnyo mubalidde ddala kubanga ekyenali njagala nti information bwefuluma omuntu agisharing nga temulinda Asiimwe, temulinda Lumbuye, temulinda Pato, temulinda Gifty, temulinda Masaba, temulinda ani, buli muntu kijja kukola information otambule. So kyenjagala okubaza bo bali nnyo kubanga mwakoze mu expose kati mungembereyo Bannayuganda bwangalire Bungereza bagenda teekawo okwekalakasa kw'omuggundu nga bawakanya n'okulabisa omukulu Patrick Abamababazi olwokuba nti bo bamala okubba ensimbi z'eggwanga ne boonona ensi yaffe ate ne bagenda mu nsi z'amagulumeeru okubeerayo balye ssente bejjajabere bulungi nga ffe biyenje batulese wansi mu Uganda tuffe ttogge. Kati okwekalakasa akalanga kasooka kakwekalakasa kagenda bwe kati. Kagenda People Power / National Platform UK chapter. Breaking news. People Power / NOP UK chapter join us for a demonstration against Patrick Amamababazi's treatment in United Kingdom at Duke's London Hotel 35 St James Palace, St James, London, SW 1A 1NY on Friday the 16th of June. The 16th of June 2023 from 10 a.m. up to 19. For official communication, please official no people power UK.com osobola bafuna ku simu +4475 977 36095 ke kalanga kasooka kenjagadde kasooka yitewo mwenna abantu abali UK bambi njala mugende mu kwekalakasa kuno okugenda okubeera ku lunaku olwokutaano lwawekyo okwosenkya mugende mulabagamba Babazi ono obunaafu situkoye okutononera ensimbi z'omumusolo ng'ate bali mu ggwanga lya Bungereza ngaffe Uganda balese bagisse. So mwenna bategeeza Bannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza mugende mwenyigire mu kwekalakasa kuno akalango kako mumaze okukasaayo ne ku posting ku account ne posting ne ku page yange ya LBS mukatambuze awo tuleke tuveewo. Kati ndowooza kampisona buno obulango bubiri then tuleke tugende mu maaso ne program eyatulese bulungi. Sharing a video kuba tunagenda na mukigula no sigenda bwa kigula gisigenda bwa kalowoozo tugenda direct ku information eyatulese. Alright, ndowooza mwenna abalina essuubi okutambulako okwetoola ensi yonna nga muli Bannayuganda nabasomera emikisa ebiri egiriwo ejja conference bbiri ezigenda okubeera mu Canada nga conference esooka egenda kubeera the International Conference on Ending Malnutrition 2024 for Better Nutrition for Better Lives January nga 19 okutuukira ddala nga kuzomeza 21 January omwaka ogwo ogujja 2024 ekifuna bagambye nti Wooden Banquet Convention Center 30 Vice Regency Ektok on M9W7A registration n'ebikwatakaloko byonna n'ebyokufuna byonna ebyetaagisa ojja kutuukira omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku email yo eri doreen@extremeevents.co oba otuukire ku mukulu gwe bayita Robert@extremeevents.com. Era bannannyini ku organizinga conference eno balina company entegesi y'emikolo oba ebivulu mu ggwanga erya Canada bagita Extreme Events in Extreme Music and Events Management. So osobola batuukirira ku emails n'ennamba y'essimu ennamba y'essimu already nagiba wadda na buli kimu post kweziri musobola ogenda ne mbatuukako so osobola ofuna omukisa okubanga otambula eyo yongi maze kangende ku yokubiri ntandike video ey'olwaleero. Conference eyokubiri egenda kubeera the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024 Empowering a Girl Child to Change the Future. Woodbine Banquet Conference Hall ngas a third Vice Range Brevard, Toronto, Ontario, M9W7A4. It was a conference address. Then ejja kubeera nga z'omwezi 23 omwezi ogwokusatu okutuukira ddala nga z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu mwaka 2024 gwe mwaka ogujja. Monaba international delegates, international students, international exhibitors, hotel per night byonna mujja bibuuza omukyalo ono ku namba ya WhatsApp eri +1647 166 1415. Mutuukirire ku mail ye oba ku email eri info@themarriagegirl.org oba ku damulira oba ku dalunga
gmail.com ojja kuba osobola bafuna bulungi nnyo zezo gundi bbiri z'embaga conference eziri mu ggwanga lya Canada ziriyo mu myezi gya njawulo zituukirire osobola okwogera n'abantu abo bakubula ekyekyokukola conference zibi eyesooka n'endala yiino then mujja kuba mufuna ekiddibwamu naziteeka dda ku page musobola okugenda ne muzijjayo ne tusobola okulaba nga buli omu afuna ekyo kyayagala kale bwe tuvaawo njala tugende butereevu nnyo ku information eyandeese olwaleero tutandise tutya ntandikirewa ndowooza kantandike nakano bwe kati musharinge video njala tandikana abazadde monna abali mu Uganda ng'omanyi oyina omwana wo gw'omuliisa gw'omulabirira ate gwe buli kimu either oli musajja oli mukazi ngenda basaba bwe tujja kuno ku social media tuba tetuzize kusiika binyomo information gye tukuwa tugenda gisaaka ku TV ndala tugenda gisaaka ku radio mutwale information eni gye tubawange ekintu ekikulu although waliwo abagira bange ekyokuzanyisa ne bwe bimala okutuukawo ne musirika ne mugabuutikira ffe tetufaayo kubanga nze mba neerabudde ndabudde family yange mu Uganda kukono mikwao n'abantu abalala bategeera gwe bw'ogaana ng'okyajereegera bwe kikutuuka ku ffe tetugenda kutegeera emyaka egiwedde tubadde tutujja tulwana information wakati wa Museveni ng'ayagala okukendeeza ku nnamba y'abaana bazaalibwa mu Uganda nga bakozesa bata slow killing poison nga babiyisa mu byokulya mu mmere ne mu biscuiti mu colgate kati twali tukubye ekintu ky'amata bakikomezaawo ngera bagenda kifula compulsory ngenda kiddamu omuzadde yenna tokkiriza mwana wo ku ssomero kumuwa amata g'otamanyi in fact bwe mba mwagala kukuza abaana muve ku mata ga Museveni amata gonna agali e Uganda gasinga obungi mafu gajja kuwa abaana ba mu buto mutogenda kutegeera kino twakyo ne basooka ne bakiyimiriza twali tulyawo ngera bakikomezaawo kanjala bategeeza abazadde bambi mutuyambe twandiwere tujja kukola bintu bino kubanga tulina ebyokukola bingi ne tulumirirwa abaana bammwe kikyo bakizza mawule kyabaddemu naye ng'emyaka ebiri nga twakikuba tukisaanyawo kati kyo kyakomyewo temukkiriza ssomero lyonna oba gavumenti kubamanyiira kubanga si badde baliisiza abaana bammwe ebbanga lyonna mwe mubadde mwerisiza abaana bammwe yensonga lwaki njagala mubeere careful nnyo ku nsonga ezo bwe zityo njala muntagingire mwenna abalina microfinance abalina account ku microfinance pride microfinance njala namwe mbeere ku video eno kati njolooza njala tutandike video eno bulungi nnyo alright mu kutandika video eno ngenda kusooka kusaba Kansulenti Kamili atuuse Balasa atuuse ne Wiza atuuse ne mukulu Mayanja muzeyi kwali bwana batali kubana kamusalira ne mukyala Pros Mayanja kwali mama azala kamilioni Kansulenti mwena mutuuse kano jala mbasagalire mu kabawe mu inboxes abajja kawulira nze nganze Lumbuye nwaliranye ekitiibwa ky'omukazi as long as no mukazi yerwanirira ate omuzadde yena ayina ku defending abaana be mu ngeri yonna esoboka naye olina okudefending abaana ng'olina wookoma maama mukyala Prose Namayanja Prose Mayanja mama wa Jose Chameleon Palaso ne Wizo mama ngenda kusaba n'obuwombeefu era asabe ne batabani bo please mugambe mama waffe ave mu mawulire mukyala Prose Mayanja ngenda kusaba ekigambo kimuva mu mawulire va ku social media n'abakujja ku interview baku driving abaina gye bakutwala olw'ensonga nti gw'omu ku bakyala abaddewo ku lw'abaana bo ne family yo ng'oba supporting era oba defending mu binsobi ze babakoze ekirungi ennyo muzadde akikola naye kirina we kirina okisussizza bagenda kutomeza ekiyinza okuvaamu ebintu bitajja kuba birungi gy'oli kubanga ojja kwogera ebigambo bitajja kunyumira abantu bamu ate nabo bakuddiza omuliro kyessaagala nti omukyala akozizza abaana abalobako mu ggwanga okuba nti ate abaana bajja kukutabukira ate bakuddiza mundu kyensaba mama mukyala Prose Mayanja va mu media va mu kamera mukulu Mayanja taata wa Jose Chameleon naye okusaba va mu media njagala mutuuze abaana bammwe mbabuulire nti kati bakuze era bantu bakulu basajja bakulu nabo bennyini beebuulire baleme kuzza misango ate ginabajja kibaleete mu media ate abantu babale ku side endala si buli muntu gwoyogerera gwowulira ebigawo bino nti ajja bitegeera ate nammwe si bantu bemubuulira ebigawo bino tebajja bitegeera muli bazadde abalina abaana naye abaana bammwe nabo si batuukiridde ng'enjogera ennaku zino ngeri ngenda basaba
Tata mukulu Mayanja va mu mawulire. Mama mukyala Prose Mayanja va mu mawulire. Ebigambo onotera okuyitira, onotera okuva ku stage woyina okukoma abantu bagenda kwocha. Sagala abantu bakutuhise mu lugaayu batandika kuyisa mu lugaayu okuvuma n'okulengeza. Kubanga simbanyi statement ziwakoze wazikoze oli akubuuza kibuuzo kya kutinkudde wabadde onywedde mu kejirasi wabadde okoze otyo okufubutuka ebigambo bya lumbi abantu abatabadde mu programu eyo. Kati ngenda kusaba mama ekisoka va mawulire ne tata va mawulire ekyokubiri nsaba baganda bange okuli Jose Mayanja Palaso Dowizo mukoze muli mu myaka 3+ muyina abana bemuzadde bagenda balabirako muyina aboluganda bakona bemikwano namwe basamwebulire mutuleko wansi kubanga ensi kati wetuuse omuntu asobola okukola ekintu omuntu asobola okufula kyotali nenga ate siyandi yagadde kikola nengenda kusaba mama va mawulire tata va mawulire n'abaana mukendeeze ku kitwandiise fujjo kubanga mujja kukola fujjo. Tata ajja kujja defending mukulu wanje ajja kujja ku defending ayogerere mbantu abatayagala kuwulira bamwabye. Mama ojja kujja defending abaana oyogerere mbantu abatayagala kumanya bakwabye. Kyesagala kuwona kitiibwa kyamwe ng'abazadde. Entalo z'abaana musooke muliko zingira muzireke mu abakulu musooke mudde bali muve mu mawulire kyembasaba. Nganfundikira mu kanyomero kano ngenda kusaba baganda bange bonna abali ku social media abo buwala nabo bulenzi nga muli ku TikTok muli ku Facebook lumputu ebirala ngenda basaba mukyala Prose Mayanja ne mukulu Mayanja tata azala Chameleone bambi eddakiika ze mbawaddemu ako zimala temuddamu bayisa mu ggali basaabusabi bali bazadde omuzadde asigala muzadde amawulire ge Uganda mugamanyi engeri gye gakwatamu ebibuuzo by'abantu n'engeri gye gabuuzamu ebibuuzo mbasaba mukyala Prose Mayanja ke mwamuwaddeko kamala ne mukulu Mayanja temuddamu balumba temubafuma bali bantu bakulu ne wakubali bazoko bakoze ensobi somehow somewhere naye sagala mbayise mu lugaayu sagala muddemu bayisa mu ggali mbasaba please wenna omwana obuwala nga wanyize ku statement mukyala Prose Mayanja gye yakoze ne mukulu Mayanja please for the sake of their age and their family respect please nze mbasaba nganze temuddamu bayisa mu ggali eyakoze video gikole yawedde nkusaba teba muntu yenadda mu kukola video nkusaba ku lwange nganze kubanga tuyina okuyiga okwetowaza ate tuyina okuyiga te bano bantu bakulu aba batadde mbizibu bino badde banna mawulire baba batadde mbizibu bino ate sebe ababuliza banzikwaga badde banyweddemu nga mumanyi nti akenkano sikalungi nnyo nengenda basaba bambi buli yakoze video well and good information iba message wagiyisiza wagiwulidde temugenda mu maaso na kulumba mu kyalo oyo temulumba Muzeeyi Mayanja please mbasaba nkole ku videos mwakoze temulumba mu kyalo oyo temulumba tata wa Kamili mubaleke kubanga bali ffe tuli baana bali bantu bakulu oba akoze ensobi samwa tubasonyiwe n'abaana bantu bagambira obeddeko kubanga abazadde bali ekibaleta mu mawulire ku defending abaana bano ebikola bye bakoze bitaligenda mu public kalingera kusaba Mayanja Jose Chameleone mukulu Palaso ne mukulu Wizo bambi mbasaba namwe mukule muyina abaana mulekerawo okole ebintu bitagasa bijja okuleta abazadde ate obbadula ngo bateeka mu ntalo zammwe ate abantu babayisemu eggaali so ngenda basaba bulungi mukyala Prose Mayanja muleke ne mukulu Mayanja senior azala Chameleone muleke please mwaba wayisiza mu ggali emara please mbasaba tubawe ekitiibwa ate nabo nsube bategedde ki kyebazanyirako kubanga guno omulembe tegwagala kumanya mutamanya bwako omwana asobola okugamba ekigambo nga tokiwulirangako nekikuswaza mu public ate nonojja noyogera ekigambo ekitakwatagana lwensonga ebeera basaba mwenda bakomredi ali ku social media please mukyala Prose Mayanja mumuleke temumuddamu muyisaamu ggaali era naye nkusaba matodda mu media era asaba Kamili Palaso ne Wizo mugambe mama tadda mu kusinkana mu namawulire kabeta tadda mu kusinkana mu namawulire bannamawulire namwe mwesonyiwe family ya Mayanja mwesonyiwe okujja ku interview mama ne tata mbesonyiwe bajja ku interview kubanga mujja babuuza ebibuuzo ate baweyo answer endala ate zireta obuzibu ku social media so mbasaba ekitiibwa ky'abaana abo kubanga kyakulabirako eri eggwanga bakoledde eggwanga newakuba nti balina empisimbi bakoledde eggwanga the fact is balina kyebakozeewo ku lw'eggwanga lyabwe kubanga music kuba kusomesa ate kuba kukola kuyigiriza bantu so n'olw'ensonga eyo kyensabye nganze much respect mwebale nnyo temuddamu okuva mu kyalo oyo n'omwami baleke mukama bankuumire tutandise video. Alright, mukoweri erimu okusokera ddala njala kwebaza president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa message gy'osindye osolera mu kuziika omulongo Katole Bwama ebadde y'amaanyi nnyo okujja Kongo mutalina matu era tawuliriza ne obaka bw'osindisa eri music industry ne art
buli muntu agenda akawulirize bulungi nnyo ng'oli musician ng'olina ekirooto ekifuuka artist genda owulize speech ya president gy'abadde mu kuziika ojja kutegeera naye ate ndowooza okufa kwa Paulo Katolo Bwama Biiso Bidugu nkuyizemu ebintu bingi nnyo nkutegeddemu ebintu bingi nnyo naye eyo program ngenda gikola ku Sunday uma ku Friday ngenda gikola ku Friday kanso kempiso information ya lero sharinga video ngenda giyisa ku Friday bulungi nnyo mbawe kyetuyita summary y'ekyo kyonna bwe kibadde naye nga ebintu bingi nnyo bitambula mu ggwanga naye nga njagadde nnyo speech ya president era njala tandikako speech ya president ntegeeza abantu bano wammanga tuleke tugende mu maaso ne video ya lero okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda tulina engombe gamba nti ekikolimo ky'enkoko tekitta kamunye naye kituufu kamunye zifa era ebikoli mu bikola njala okubaza nnyo bannayuganda abakyakozesezza nnyo embeera y'obuntu bulamu yonna gye mukozesezza okulaba nti abantu bano batuuse ku kikaliriro ekikolimo ky'enkoko muga tekitta kamunye nekigitta ebbanga limaze nga musabirayo seeri agenge wale alwale atuko kubanga takyategeera wallahi ebikoli mu bikola mwabadde mu nsaasa bagenda mu nsaasi mwe balekola ebikola emula nti bitandise okukola mwabagenda okusaba n'okukola kyo kusindika edduwa ez'akamulira edduwa zikola gye mujja katono mujja kuwulira nnyo either omwaka guno nga gukomekkereza oba guli nga gujja omupya oba nga tukyalina mu guno wakati muyinza otandika okuwulira nga abanene batandika okunogoka nga kenda ayengedde kubanga abantu wali wammanga embeera yaabwe si nnungi kuliko omukulu Moses Ali embeera ye si nnungi kuliko omukulu Amama Mbabazi naye embeera ye si nnungi wadde yeebuzabuza ng'afuka kuliko Salimu Sale wadde yeebuzabuza ng'afuka alaba embeera ye si nnungi yo seriti bahabula otabasula mutani wakale ensi etandizezezanga bisibe embeera ye si nnungi then ne mukulu Samu Kuteesa embeera ye si nnungi n'abala bangi batayagala kukola kikwogera nti gye bali mu garage bayiika windows bangi nnyo so mwongere okusaba nga mu place nga muteeko pressure mujja kulanga abantu banandise okukongoka omu ku omu naye nga mwali mumanyi tibasobola okutuuka kaawo mwali temumanyi sala zammwe na buli kimu kyemukola ku buli mutendera gwonna abantu bano bagenda kukongokako bokka nga teri wadde bakubye luye kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti embeera gye bayitamu bwe basinga okubeera ne pressure one beera likira omusimbi gwe babbi bagenda gulekeraani abaana bagenda baleka luddawa obudde baweddeko balina buli kika kya kirwadde ekyomanyi ekyetagisa okuba nakyo ate nga nabo kennyini bagamba nti ennyumba ya sitaani erimu omuliro be kennyini batandise okweryamu enkwe n'okwerya kati gwe bw'otakuba mu ngalo z'amaanyi okubaza Mukama n'ogaa nti amiina ey'amaanyi ennyo abasigadde bapolitician nga bali mu kukola ebyabwe ne Katonda akola omukolo ogw'okubavunza mpola mpola ng'ensi ebalaba kale mwongere essala z'amaanyi tugende mu maaso buli kimu kijja kutambula nga bwe kirina okutambula mwali muwuliddeko myaka ana pulikyanga Museveni yagenze kulwala abantu bano bonna balwadde nakugamba nti emberengera bezitukira mu state house nga luwazisika popcorns Museveni adduka emisinde kati mukitegeddeko nti bano basobola okulwala era bali ku mavivi basaba Katonda bongere emyaka ekitakyasooka mu kuma omuliro kubanga ennyumba ya sitaani erimu omuliro mbagambye lino ebbanga lyetuliwo wano nga tukyatuna mugenda kulya ng'omuntu akongose nga linga ovakkedde avudde ku mutima agwo wansi omukwatako nga nyinya bw'ati ng'agenze mukyasaaga kati njagala tutandike bwetti olwaleero tugenda kukwata no video mpola mpola Kansulenti mukulu Eddie Lisa Musuuza otuuse njagala mumpulirize bulungi nnyo mukulu Eddie Lisa Musuuza eke Eddie Kenzo muganda kansulenti oli bulungi njagala ofune message eno olwaleero owulize bulungi nnyo ekisookera ddala message ya president nsaba oddeyo ogiwulirize bulungi nnyo ng'oggyemu amalala ng'oggyemu okwemanya ng'oggyemu n'okuba nti waliwo controlling omutwe osooka okozesa obwongo bwo ne mwannyoko Shiba Kalungi muwulize bulungi nnyo ebigambo babagambye olwaleero nze bino bigambo byange Eddie Kenzo nkusaba otuuze wansi omutwe gwo n'akabinako ku ttaka otegeere ensonga zino wammanga nti togenda kulwana nansi ogikungule kubanga ffenna ensi tukyalako bukyazaako wayagiviira tukimanyi bulungi nti bakuwa mission ey'okuba nti ossa wansi abayimbi bonna mu music industry era nga gwe okoze kyamaanyi nnyo okwagala okussa wansi in music industry mukulu otambula ku buli TV ku radio ne mu kuziika wabaddeyo ng'okinnambuka ng'akimezezza okw'omusana ng'oyogera ebiga bitakwatagana ng'ogamba tuli munnabyabufuzi ate era osaba n'obukulembeze bw'okulembera abayimbi baleme kuteeka mu byabufuzi mu bintu bye bakola
era n'ogamba nti gwe toyagalirako ddala politics nenjala kubuuza gwe ensimbi Jerusalem sale zaakuwa n'obukumi bwakuwa buli muki bugwa mu kitiiki bugwa mu politics era njala kubuulira ekigambo kino kitegere olwaleero nti lekera okomekkereza bayimbi bano kubanga njala kubuulira okujjako nga kyotamanyi kyoli njala kubuuza goyinza okuloza nti Kizza Besigye Mugisha Muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu be bapolitician no politician asinga okubeera omuzibu ennyo gwe bayita musician oba gwe bayita artist. The most dangerous politician in the whole world is known as a musician or an artist. Ye munnabyabufuzi asinga okuba omubi ennyo ate nga mutemu kubanga kyayogera asobola kiwandiika ensi yonna n'ekisoma asobola kiyimba ensi yonna n'ekiwulira mu matu oba ku TV oba ku radio so nga ate bano politician bajja baliriwe ku mikolo oba ku TV ne boogera ebigambo bino naye nga music oba ekitabo oba omuzannyo buli muntu asobola okulabira mu nju ye n'afuna message. So mukulu Edilisa Musuuza Edi Kenzo nkugamba lekeraawo okukuba ensolobotto ku bayimbi banno kubanga gwoga ntoli mu politics ba politicians abasinga obungi babeera ba musician ate babeera ba artist kati gwoga ntoli politician era toyagala politics mu music njera kubuuza ennyimba ze wayimba okuli volongoto si volongoto lwali lwalaavu lwali lwaki lwali luyimba lwa byabufuzi era lwakutunda ennyo n'okusinga bwooza bwosimanyi wayimba simanyani stamina no volongoto lwatunda nnyo kati olwokuba nti bakukwata ngo bakontrolinga n'olwera ntolimba olwokyo kanjera kugamba munnabyabufuzi asinga okuba ow'amaanyi mu nsi yonna ye muzannyi wa katemba ye muyimbi ye muwandiisi naawe kennyini yuweriyo politician wayimbako system volongoto ng'ekuba gavumenti ku mutwe ne bakugana okuddamu odduyimba wadde oddunyegako kati bw'ogamba toyagala politics mu byakuyimba njala kubuuza bwe tuba tunoonya obukulembeze buva mu politics right now gw'okulira abayimbi mu Uganda ne mwannyoko Shiba kitegeeza mwayingira dda politics naye mukyebuzaabuza nga abafuka banaaba Kenzo record ey'okuba nti okolera state ne weebuzaabuza kati njagala ensi etegere ebigambo bino then tugende okutuuka ku video wakati n'ensi etegedde kati njala tukave ku ntono tukatandike bulungi nnyo mu bukulembeze tetwekubira side walabye muganda affe lususu lwa Kimenke Allion Skin ne muganda affe Palaso nga naye ategese olugogo by the way kantegeeze ensi show ya muganda waffe Palaso okuflopinga Palaso Mayanja wa Pius Mayanja okuflopinga teya flopinze nti Pius Mayanja tamanyi kuyimba no Pius Mayanja oba Palaso alina talent muyimbi era ine nnyimba nyingi n'okusinga eza lususu lwa Kimenke naye kyaflopingisiza show ya Palaso yabadde mukulu Balambalugahale ng'atambuza muhozi project era n'ekifaananyi kye baasize nga bakuwengula badde bakuwa yaki mbu yavudde wa Salimu Sale endala yavudde wa General Muhozi kitegeeza nti gwe kennyini tonnamanya bambi temunnamanya nti abantu bakowa gavumenti ya Museveni ne bakowa ne system ino bakoeramu ne Muhozi kati gwe muyimbi yenna ayagala okugwa kkiriza Balamu akutegera ojja kugwa eddalu era ojja kugwa ne talent yefiire edda n'abantu bakukoowe so nkiddamu bategeeza show ya Palaso teyafulopinze kubanga tamanyi kuyimba oba abantu bamwagala no show ya Palaso yafudde kubanga omuntu yagitegese wa Muhozi project ate wa government abantu bakowa Museveni bakowa Muhozi bakowa buli kimu era singa kyabadde nti kuteeka Palaso omuntu muladde amutegese mbalayirira dinadde pagira lusulwa Kimenke atasobola kukuba Palaso musically lyrically wadinadde mpagira Kimenke Palaso asinga Allion Skin na ye ekyakubiza Palaso nation eflopinga yabadde Muhozi project yadde tegese ekintu ekyo yenga tamanye kati mukanda wange ngera kutegeeza ebintu omuntu gende mpola mpola kati mmwe abali wala batanategera bintu bino njala mbitegere bulungi nnyo omukulu Edi Musuuza bamwa project eyokuba nti atambuza ebintu bino ne nga tamanyi kyatambuza ati kyabulabe gyali one kali ayo gyokoledde ebbanga okuva mu ghetto eyinza okukomekkereza nga tokyasobola kuyimba wantu wonna nga tokyasobola kutegeka show wadde okuyimbira mu bantu okuwa statement bino mbiddamu bajja jjijjayo Edi Kenzo Edilisa Musuuza bw'osigala n'amalala n'obuyinza w'olina n'okwegana tuli mu nnabyabufuzi ng'olemesa abayimbi banno okweta mu byobufuzi n'okuvumira ebyobufuzi nkulayirira ojja tuuka okuba nga tewakyali akutegeka
nga tokyayimira mu public wadde okwogera nga tokyadaagala kuza luyimba lwo nga buli kimu kikwonooneseeko ate ogenda okudda mu bantu ng'abantu tebakyasobola kuwuliza music wo. By the way, kankubuulire abantu abawuliza music wammwe be ba peasant abasembayo wansi ba local consumers. Local consumer banga ali mu mbeera mbi kitegeeza ne bonotegeka shot agenda kujja ogenda kufiirwa. Ate bw'anaakulanga oli mu ssaati ya kyenvu ogenda Museveni ogudde okwiridde ddala ate teri agenda kujja mu bisoto by'oguddemu kati nkutegeeza muganda wange weetereze ng'obudde bukyali. Ezo mission ze bakuwa nfu. Kankozesa katono. Wabaddewo okuvuganya wakati wa Palaso ne Lususu lwa Kimenke Allion Scheme. President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yasanze okusoomozebwa kw'amaanyi. Ng'abaana bano bonna babonera akakwate ndi bonna bava mu ghetto. Ate Pius Mayanja eke Palaso abadde mukwano gw'ebbanga lyonna. Era bali mugamba ateke posting akola ki abaga bagende mu filimu mu share ya Lususu lwa Kimenke. Nilo okuba nti omukulembeze asigala mukulembeze. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola post nga tayawuddeemu ani. N'agamba abantu nti tulina abaganda baffe babiri. Omu yategese Lubugo, omulala ali ku ki, omulala ali ku Freedom City. Buli muntu kwazisa okwagala kone ssente zo mugende muwagire baganda baffe bano bombi kubanga bonna tubeetaaga bana Uganda ate nga bali well talented. Ekyo ne kimale goyo mu kiri. Yeke nyine ejjako pressure ne public tiyamutaddeko waddoga nti yakoze ensobi oba yakoze eki. Ekyo bayita leadership. Kati gwe Paras gwe mukulu Eddie Kenzo ne munno Shiba Kalungi. 1. Ensiba manyi. 2. Mwayingira mu kitunga temuyina management skills oba leadership skills. Kyovula nti mwogera arrogantly temwagala babuuza bibuuzo. Ekisokera ddala. Mwalaze nti temusobola buyinza nakulembera dde wiiki 2. Ne mutapostinga Lususu lwa Kimenke ne mupostinga Palaso which is okay. N'ekyo kiraga nti already you are sided. Mu music industry bobanga oli mukulembeze toyina ku decidinga nachi na muntu yenna. Mwandibadde mu dakiika ezisemba mwandibadde mu koppa posterior Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mugiteekayo okwejjako omusango public obutabala bambituli ne mwaganya okuteekayo post ya Allion Scheme ne mwekuba golo kiba kitegeeza muri sided n'abantu abawagira government banna abawagira government mwagala ba postinga era naye fun enough Katonda inengeri jalabisamu abantu Katonda yabalabisiza Lususu lwa Kimenke najjuza shoye neboga nga temusupportinze ate Katonda obbalaga nti w'amaanyi ku shoya Lususu lwa Kimenke tukobaddeko artist yenna mugoga nti munene ensi mumanyi bonna baganye okuyimba naye tebaganye kuyimba lwakuba nti baganye no balabidde ku mubayita bakulembeze nga mwaganye okupostinga ne bagenda naye ate concert gyabadde egenda oli artist yenna gyabadde yayagadde okujja okuyimba ku shoya Kimenke naye ng'obudde bugenze tebakyasobola kujja kweraga kyembagamba nti mulina okwetereza nga obudde bukyali mwalaze side ate obukulembeze temubusobola naye nkugamba system omulimu ogwakwawulamu bayimbi n'obbaga nti bayijja mu politics eyo code esasulibwa Salimu Saline Muhozi project giyimirize ng'obudde bukyali kubanga bwetakutwala gw'ogenda ogitwala bwetakutwala eyo code you are not a politician and you don't involve musician into politics eyo code bwetakutwala gw'ogenda ogitwala ekyo kyo nkikugulidde katugenze mu maaso. Mission yo esooka nga ntegeeza public ya kuyimiriza buli muntu yenna okuba nti ajoininga politics nga muyimbi ekyakulemye. Njala tegeeza eggwanga nti omukulu ono ya Lususu lwa Kimenke olwawedde nga yose litannagenda mu isolation mukulu ono mukulu Eddie Kenzo yayitidde bunnambiro ne munne Balamu okugenda okubinnyonnyola butya omuvubuka yafubutuse Lususu lwa Kimenke nafuna omukwano gwa ghetto kyebaali tebasuubira nti esobola okuva mu ghetto omuntu omulala okusinziira ku ssente ze bataddemu n'obukodyo bonna bataddemu okuyimiriza bonna bana abayimbi abasooka okuva mu ghetto bonna. Palaso njagala ove weegaane nti Museveni nga tannagenda ku bintu bya COVID-19 tebaasose kuyita ne Balamu babuuza nti omuvubuka ono yabayiseeko oludda okutuuka okukola show ne beera successful ate nga abantu bamwagala era bababuuza ebibuuzo bibiri Museveni yababuuza n'abagamba mmwe babiri mwangamba mwina numbers mwangamba you can prevent anyone from ghetto trends like Robert Kyagulanyi Ssentamu but what went wrong. Kenzo jagala ne Balamu muveemu ewakane nti before nga tandagenda mu isolation yagenze kumujjanjaba
ngati yasose bayita bakunya nti abawadde sente abawadde money power abawadde buli kimu naye ono mvubuka alion skin walususu lwa kimeke yabayiseeka atya okujja okukola show eyamenye ebitooke ate nga n'abajingiddemu tekuwadde VIP mwadde mbona baana ba ghetto abayitivu ennyo ngate mwamusuubiza temugenda controlling music industry obutafune muntu yenna arising kuva mu ghetto kutuuka ku Ssalya Kyagulanyi okutuuka okukankanya omusajja ono ekinjagala muveemu kyewakale akakodyo ke mwazzamu okwekuba ne Abitex ne Balamu ne Kenzo nga mwekuba musime ne Bajjo akona kade ezo nakoli tuzimanyi ne twagala tutegeera abantu njala ta police abantu bategere nti ebintu bino bemula ku social media oye na politics agenda osula music industry singa mbana bate mwegendereza awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala Edi Musuuza wa Edi Kenzo ebyafa bidiringana ate abantu njala mbajjukize totuukiridde nga bw'oyogera yensonga lwaki buli muntu yenna akwogera mafuukuule njala sooka bajjukizaamu bannayuganda bwe najala mujjukire nti okuva Edi Kenzo lwayingira music industry abadde controversial ku several occasions abadde ali mivuyo janjawulo nnyo egimuviiriddeko kuba nti agwa mu bizibu n'essaazi nga takyasobola kweyogera kubanga musibe naye nga takimanyi nti musibe nkiddamu Edi Kenzo wadde mulaba nti atambula naye mentally musibe physically musibe nkiddamu Edi Kenzo mentally musibe physically musibe economically musibe lwakuba tasobola kiraga public yensonga lwaki ali mu project zatajja kusobola kumalako ekisookera ddala njala abantu basooke bamanye lwaki oli controversial nnyo mu nsonga ezimu naddala ku bintu bikwatagana mu music industry njala bajjukizaamu history atulaga nti gwe kennyini bw'amala okufuna hit wafuuka ekintu ekizibu ate noyagala nnyo blocking banno to the extent Kasuku yakubuuza ebibuuzo bingi nnyo n'olinnye emmeeza n'omukuba eŋŋuumi kubanga ebibuuzo bye yakubuuza byali bikwata ku ggumba tukimanyi nti omuntu bw'akubuuza ebibuuzo nga tabikwatagana tekindi kikikwatako naye ebibuuzo bye yakubuuza byakulinnya ku ggumba naye ekyo si kyekikulu ebyafa bitandise okuva ebyo twayogerako edda kuba nakukolako dda profile olooza emyaka nga ebiri mabega era video olooza erina mu kakadde k'abantu ekisookera ddala njala tusooke tuddeeko emabega njagala ensi emanyi nti n'okugwa kwa Waswa Jamal oba gwe mumanyi nga Jamal eyayimba njagala Jamal mumanyi bulungi nnyo ayimba ennyimba ze nnyingi nnyo mbadde mukimanyi nti era Kenzo yamuviirako okugwa ng'asasula ba DJ ku radio ku TV ne mu club obutazanya nnyimba za Jamal teyakoma okwo n'akwata bannamawulire n'agenda e Masaka n'abateekamu opika ne mama omuvubuka ono amuteekamu opika najja mawulire nayogera ebigambo bitakwatagana nti Jamal bw'atamwagala n'ebintu bingi byakola Jamal okutuuka okuva ku siina kati olwaliro Jamal watasobola kudda nti asobola okudda n'ayogera ekintu kigambo kyonna mu music industry eno downfall ya Jamal Waswa yali ya Edi Kenzo ekinsi njagala ekimanye Jamal Waswa engwaye mu music industry yali ya Edi Kenzo ng'agifacilitating with the millions of money naye nga omubuuza bafaaki oba afaaki tasobola kikubulira tugenze maaso mu kiseera kyekimu omwami ono history wali n'obujulizi bwe buli obulaga nti era yaviirako okufa kw'omusajja eyali omufumbi w'emiziki kafulu ku myaka gy'emitoogo bayita dance ku mapeesa ono yamusindikira abayaaye bakuba dance ku mapeesa okutuusa lwe yafa nakati era omusango teguwulirwanga gwakomaawo n'okutuuka olwaliro nga yali amulanga okuba nti omwami ono olw'okuba nti ebiseera bye yali nnyo mufulumi wa nnyimba banga mufumbi wa nnyimba ez'abantu eziri ku mulembe yalowooza nti omwami ono ateeka okuba nga yeevulunga mukazi we Rema Namakula Kenzo kyamuviiramu n'asitula olutalo ku muvubuka ono dance ku mapeesa era n'amusindikira akabinja ke ne kamunyiga dance ku mapeesa bw'atyo n'ava mu nsi era kiri ku rekodi nga bannamawulire badde bakubuuza naye nga tobaddamu onyiiga mangu n'ova mu mbeera olw'ensonga nti okimanyi nti mission ze bakwasa emu ku zo ey'okulwanyisa omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine naye nkubuulira gy'onookoma okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'okoma okwesiba mu busibe mu byenfuna mu kuyimba okuswala n'okugwira ddala nkiddamu gy'onookoma ne mission y'okubulookinga banno obutayimba n'okubajjambya obufuzi
n'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kijja kuviirako kaliya y'okufa osigale mu busibe ng'omutuba gusibye music kaliya yeefe n'ebyobadde olina ebitono byewakolera mu bulamu byo bife togge nga tewakyali asobola kukulaba. One, abantu bajja ku-exposinga public ekumanye to the extent ojja kubulwako woonywa amazzi ate ng'obadde musajja wa ghetto nga ghetto ekwagala. Ndowooza kitegedde bulungi nnyo. Kati gwe genda maaso ng'owuza tuli mu politics ng'ate nkubulidde nti the most dangerous politicians on the entire planet, those are artists, musicians. Bwe tugaba artist mwe muli abawandiika ebitabo, abazanyi b'emizannyo, abatontomi, abazinyi, n'abazanya katemba, n'abazanya firimu ng'oggyeko n'abamiga kwe bali. Kubanga asobola okuwandiika ekintu n'akyogerako n'akitambuza mu nsi yonna. Era wano mu Uganda tewaliwo bantu bamanyi byabufuzi nga bayimbi babimanyi bulungi lwakuba nti lwakusirika bataddeko akazito. Gweweebuuze lwaki ennakapiripiti teriiyo Referral Hospital. Gwe Kenzo n'akabiina kammwe ak'abafeera abayimbi n'abawa billions 3 ez'ensimbi mugenda zikolamu ki? Mugenda kuleeta nnyimba mpya ku siini? Mugenda kuzimba studio ezitali mu Uganda? Music mugenda muyimbira ku planet ki ataliwo wano? Kitegeeza nti muli mu project eri mu kutuula ku talenti z'abantu. Kati njala kuwa ekyokulabira ku basajja mu mulyoka mutegeere. Abantu bemwepankako bemwerijjirako essaawa zino be baleeta industry ya music okuba nti weeri ne mbaavuwaza indirect. Weesiba nnyo ku Lord Fred Sebatta era bw'otambula omukwata ku mukono kubanga Sebatta yali ayimba music y'omu ku bannabyabufuzi ng'oggyeko Paulo in fact bangi bakina Sebadduka bakawadwa baani fetutegeddeko basudde bakafeero basebatta n'abantu bangi nnyo bayimbye music naye nga 100% politics to the extent nti abakulembeza bali bisire basula baba bakwata abalali babatta. N'olwaleero Sebatta guweesibako gavumenti yamwawuvuwaza. Sebatta alina bandi namba yatuuka ati okwavuwala kubanga babalemesa music ne batandika obbassako emisolo n'ebintu bitategereka ne baavuwala. Kati gwe otambula ne Sebatta ng'ate music ode mwamuforcing okukola ekintu kiyingiramu. Kitegeeza muvubuka gwe kennyini tunda omwoyo gwo ne music wo abala baleke. Nkugambye teri munnabyabufuzi mukambwe nnyo kusinga artist taliyo. Kati gwe wodona nga tuli politician nga wayimba system bulongoto kitegeeza wayya amanda mu mbugo. Speech ya president ejulidde bulungi nnyo ebadde loud and clear ebawo ekyokuyigirako lwakuba ndabyemu General Katumba Wamala. Simanyi bw'ojja mu public ebigende obyogera nga olimu akatengo watya buti oba okikozesanga camouflage. General Katumba Wamala, are you scared or you are camouflaging somehow somewhere? Publicly when you appear you look so sad and you look so scared. Mukuzika kwa Katolo Bwama oyogedde statement nga n'omuntu alabaga ni is this really the general we know? Naye sigenda kunenya. Embeera gy'olimu n'abagenzi bagibaddemu ne Katolo Bwama yagirimu naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Bw'oba tolina byakwogera mu public sirika nga obadde okikoze, otherwise statement z'okola zireetera omuntu okulowooza nti either bw'atya oba olina kyeweekweka. Nende bone kweka Museveni Museveni abanga tasobola kweyamba n'omutwala n'omuwoleza engoye n'omunaaza n'omutwala mu kayuna asala ebyayi n'okola buli kimu n'oyagalira mukazi we. Museveni tajja kusonyiwera ajja kutta. Kola statement ezibuzaabuza eggwanga naye ojja kufuna ky'oyagala. General Katumba Wamala message nkikuwadde oyogedde olulala n'oyoga nti simanyi muve ku biri yakwo neyita president of Uganda please. Bana Uganda balonda 75% nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe balonze naawe ekyo kimanyi. Nero okuba nti otya nze simajjene mutitiizi nga General Katumba Wamala. Obwa General wasomera mu America wabusomera Bungereza simanyi General musajja mutitiizi nga Katumba Wamala. Naye gyo n'okoma okutya ojja kufa mangu ate ojja kufa mpola muze nakujja ku ladda yange nakuta. Naye nkubuulira ne bw'onoonaza Museveni ebigere n'omunaaza n'omwambaza n'omukola ajja kutta kubanga kyayagala akimanyi nti gwe omu ku buzizi gwe ne bw'onoojja n'oyogera mpola nga weewoomyewoomye odiscouraging abantu please. Eyatta muwala wo mumanyi n'ensonga lwaki bamutta okimanyi gwe wawona buwonyi. Kati weebuzebuze ng'afukaana aba ng'ojja mu public n'ogera statement ezitakwatagana bajja kunyiga empami one time bagenda kunyiga. The only security you have is Ugandans, not Museveni, not Muhozi, not Salimu Saleh. Because on daily basis they plan how to assassinate you.
But when you come in public and you talk sweet about them, ho ho ho. Kachengere bajja kutagwe boyi nkubulya gwene bono oyogera ngo oyogera oteka ko sweet okujja nga wekweka mwe muntu wadembo kwekweka mukyayagala naye nkubule bajja kutta awonvuddewo ngenze ku nsonga endala eyandese. Thank you katugende ku video nga bwino okubeera ekirala njagala mumpuliriza bulungi nnyo wano wetulaga ebintu bya Katonda mbagenti njja byogera ku Friday ne kansoka empiso kino lwaliro when I did the Catholic Church. Owekitiibwa ennyo Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere nkulamusizaako ne Catholic Church mu Uganda. Mwebale nnyo emirimu gye mukola okuliwoa omyoyo naye ebintu omundala kyandibadde kammukye ne mutabiraga mu public. Njagala sooka kukwako records wabaddeko mu ggwanga erya America n'osinkana bannayuganda which is okay. Naye simanyi wakozeko survey mu America. Mu America ebitundu 45 ku buli 100 eby'abantu bagenda bava mu nsinza ez'eddiini bagenda bava mu ddiini. Ebitundu 45 ku buli 100 bagenda bava mu ddiini nga batandise okuva mu ddiini bagivaamu slowly by slowly. They have their own reason as to why they're getting out of church kubanga bantu bakulu. Mu Uganda, as we speak right now, edini ezasinga okubeereza amaanyi yali Abakatoliki n'Abaprotestant. Orthodoxy si bangi nnyo, Abasevenisi si bangi nnyo. Kati olw'okuba nti wajjawo trend endala, ku Church of Uganda you're losing 25% of their followers. Catholic Church mu losing 50% of your followers nezigenda mu Pentecostal churches oba mu born again churches. Kati waliwo ekintu kyenjagala ntegeeze public ekitegere bulungi nnyo. Catholic Church yabudde negatagenda kusabira mugenzi Paul Katolo Bwama olw'ensonga ABCD ze bawadde which batuufu kubanga Kereziya oba church eringa company erina terms and conditions. Mumpulirize bulungi nnyo. Catholic Church ntuufu according to their terms and conditions okusinziira ku bulombolombo n'ennono za Kereziya batuufu obutasabira Katolo Bwama era saagala mbanenye nze kamwa kwogera kyali kintu tuseka mange bwe yafa Catholic Church yamusabira yagala omusabira naye nga nze kamwa kwogera nali nyimba nga mpeereza mu kanisa era nali nyimbira mu church mu kwaya bagitanga Yohana Maria Muzeyi nga tuyibira mu kisenyi nga ffe twala Yohana Maria mu kisewa Yohana Maria Muzeyi ne sente bali ku ddembe mu kisenyi ngera mpeereza ne mama wangu yafa banga bibigawa bino nti muganda affe onotusonyiwa tukumanyi naye mama wo abadde tasaba tawa ndobolo kugamba kya Kereziya agivaamu kyasooka ne kinyiiza era ne kinzijja mu Kereziya ne ngivaamu ze byokusaba ne mbivaamu kati mbawula this ne mbivaamu nze ne mbivone nga ne byokusoma mbivuddemu olwa mama butamusabira era abajja mu kuzika mama wange twekwatakwata ngomusabira n'akola ki alla n'amutwala. Kati bumwaganya okusabira Katolo Bwama nze saanyiize kubanga terms and conditions eza Kereziya ziri clear. Bwaba teyazigenderako ekyo kyo muli batuufu naye njagala mukozese method gye bayita ey'obuntu. Method gye bayita ey'obuntu ye method ey'omuntu ku muntu nga tukozesa endowooza zaffe ez'abantu nga tetubeesinze ku bulombolombo n'enno bw'Ekereziya kubanga ffe tugamba nti buli mufu asabire mufu munne ate teri muntu asalira munne musango okuggyako Katonda oyo yekka yalina okugumusalira. Singa butyo bukyali singa ate abakutukulembera mu madini singa tebafa ate singa bwekyali singa buli gubasabira bw'amala atuuka ekiseera nadda naye lwegumusabidde takola kitadda nkiddamu negumusabidde ng'abadde awo endobolo asembera yawasa mu mateeka buli kimu ne bwafa tadda. Njagala tukufune system empya eyokukozesa kye tuyita obuntu humanity nti buli muntu alina ebizibu bye mu nsi. Nze nnyinza okuba nga n'empewo ezewaffe nga zina kye ziŋŋamba okukola nga ne bwe najja mu Kereziya oba ne bwe ngenda mu muzikiti nga tekisobola kusolovinga oba kusobola kugibwawo nina kusooka kikola. Ekyo kye tukinzijjako nti Katonda mumanyi
ate n'ekirala abantu abasinga obungi nga naddala nga tuli mubuwangwa n'ennono abantu abamu bamanyi ennono zaabwe nga tebaagala gattingana bintu bisatu nga gati kangende n'ennono yange kasita nabatizibwa n'enfuna erinnya ekyo nakyo weekiri naye nga saagala muntu yenna aveeyo anenye Catholic Church of Uganda they made a mistake no bina terms and conditions ekyo they are 100% right kubanza nange nakifeesingako mama wange bagana omusabira olw'obulombolombo nene obwa Eklezia bwe baateekawo era obwaliwo kuba mama yali tabutuukiriza kati mukulu omugenzi Paulo Katolibwama abatatuukirizanga bulombolombo so Eklezia ntuufu according to their norms batuufu era sina kyempakanya kati tulina ebintu bibiri either otuukiriza obulombolombo gwe ne bakusabira oba tobutuukiriza ne batakusabira so saagala muntu yenna anenye church muti yasabidde Katolika no Catholic Church oba church eyina obulombolombo n'ennono zaabo oba amadini galina obulombolombo n'ennono oba totuukiriza bulombolombo n'ennono tebagenda kukolera ky'oyagala kyenjagala tutegeere nandibadde nnyomba nnyo nga ŋŋamba nange kino kyatuukako mweyisa n'ennono baakinyonnyola ate nange nenkiraba nga kituufu okusinziira ku bulombolombo n'ennono zaabwe ze batambulizaako ennono zaabwe eza Eklezia batuufu nti omugenzi teyazituukiriza naye ekyo mu kukikola nze mbasaba owekitiibwa Archbishop wa Kampala Omulonde Dr. Semogere tufuukemu konga abantu tukozesa obuntu kibayita humanity omuntu Katonda amujajinge ku lunaku olw'enkomerero mu mukolo ogwammwe kubanga ne Yesu Kristo bwe yali nga ali mu kulunda endiga ze endiga emu yamubulako yaleka zino zonna ezikkiriza n'agenda anoonye endiga emu eyabula bayibuli bwetu bwe tugamba newankubadde omuntu omwenzi okuba tajja mu Eklezia naye nga kennyini mwamubatiza ne muwa erinnya mukkirize nti waba agenze ne bw'omusabira ayinza bw'omusabira kirungi famire egenda agenda ali bulungi ne bw'otamusabira era agaba agenze kati obutaluzinga ba followers na kuleta controversy bantu kutandika kwebuuza bibuuzo tufulemu ak'obuntu nti ebyokunsi byakunsi nti bya Katonda bya Kaisaali bya Kaisaali tufulemu ak'obuntu tuleme nnyo kulaga ate nti ate waliwo amateeka n'obulombolombo nti bw'otabituukiriza tebyagenda kukusabira kubanga fena tufa n'olw'ensonga eyo nsaba mwenna bannayuganda muleme kunenya Catholic Church n'okunenya omugenzi Paul Katolibwama olw'ensonga nti eri Camp Church eyina amateeka n'ebiragiro kwetambulira bw'otabituukiriza tebajja kujja kukusabira nange kyantuukako ate era nga nkimanyi kyali kituufu namala ne konsolinga n'ekitegeera n'okuba nti nze kolona nyiiga n'enkita era okusaba n'enkuvamu nenzire ku nnono zange n'obulombolombo era nze Katonda bw'anaaba nga bw'ayagadde antutte ngenda temutegana mukeera ku makya ne mwekuŋŋanyaawo ne musaba kye musabye ne mumpeereza ne bade mumpeereza mbangenze sigenda kudda kubanga ne gwe baasabira ne bamuteerako n'obubbani taddanga kubanga singa gye twali tulaga twali walungi twali tubadde tukoma tunyumya nti tugende ffenna eri waliyo eki ne buli agenda takola kitadda kitegeeza gye tulaga wasinga obulungi okusinga alo bwe tuli kati buli muntu ali awo njala kutegeeza nti kyosinga okumanya mu bulamu bwo tegeera kitaawo n'ennyoko ye Katondawo ekyokubiri buli lw'ofunye obudde ng'oli mu maka go bw'oli ku mulimu sabanga Mukama wa Katonda okubanga wonna waali osobola omusabirawo osobola okusabira Katonda wonna oba otudde kubanga Katonda ekikulu gy'alimu Katonda gy'ali tebakuzanyisanga otakubuzaabuza Katonda gy'ali okitegedde bulungi nnyo so ku terms and conditions of the Catholic Church they are right kubanga nange kyantuukako nenyiiga n'okuyimba nekuvaamu n'Eklezia nenjivaamu naye kwekyo gyonsonga lwaki saayombye saakoze eki kubanga batuufu okusinziira ku nnono zaabwe n'obulombolombo obwa Eklezia era nsaba basomyo temubavuma era temubalumba gwa busobola obutuukiriza butuukirize atabutuukiriza ekiba kizegenda nakyo kubanga tuli bantu n'olw'ensonga eyo njala bategeeza nti buli muntu asigale waali walabira Mukama waba mulabira bulungi nnyo era abakatoliki temuddamu balumba wadde bateekako ekkonde evvannyuma kubanga balina obulombolombo nene okubatambuliza eddiini yaabwe ekyo kisooka tugenze ku nsonga endala mukulu Hamis Kigundu nzize ku ggwe nakulabye video gye nakola ku lwokumeka olwolwakusatu oba nagikola lwakumeka ne nkugamba nti ndebo n'osaddaaka akayibwa
tolina kyogenda kukola ki tolina kyogenda kufuna kubanga njala soka kutegeeza oli ebigambo bino. Wait a minute. Njala soka kutegeeza ebigambo bino Hamisi Kigundu. Njala soka kuliza ebigambo bino. Ngabe nakugamba mu video esoose nti ne bono okola tona kyogenda kukola ku bantu bano lw'ensonga ky'olwanyisa tokimanyi eri mafia state ate jjudde ababbi. Nabadde kutegeezeza ko njala kutegeeza nti toyina kyogenda bakola kubanga bo bajja kumaliriza nga bakusinze nga bwe baagala. Njala kubuuza obadde okimanyi nti ndabika ekifaananyi kye bapostinze social media ng'ogenzeeko wasali musale. You see a high court. You see high court. High court yakubudde ekyokukola. Ekirala obadde okimanyi nti lawyer wo Muwema mukazi we agatokose waka muwala wa Salimu Sale ekyo obadde okimanyi? Obadde okimanyi nti omukazi afumbe wa lawyer wo owa Muwema muwala wa Salimu Sale kati gw'osuubidde Muwema lawyer wo yandibadde akola atya nga ate family mwava ye family yennyini ekulinako obuzibu ajja kuteekamu kasonda baasi akolagane ebbaawe mu kooti basalega dibe nga linga embwa etunda omuzigo nti bwe gunaadiba ngenda gweriira. Nina ekizibu kimu kye njagala bategeeza. Mwe abasajja Abaganda bwe mutakozesa bwongo bwammwe bajjajja mu bumaalina nga golooza nti embwa ya neiba esobola okuboggolera ababbi abazze mu makaago bagenda batta nnyo nkidda mu basajja Baganda bwe mutakozesa bwongo na buvumu bajjajja mu bumaalina mulowooza nti embwa ya neiba esobola okuyamba okugoba omubbi mu makaago bagenda batta nnyo. Byonna biganye abakuzoganya bennyini be batemu ate gy'oddukidde ky'omanyi nti oli akuba essimu n'agamba omulamuzi gusale bw'oti kati gyewagenza oyimiridde. You are very happy kati nkubikira mukyala wa lawyer wo Muwema muwala wa Salimu Sale. Do you copy that? Ekyo kiwedde ekyokubiri. Njala soka kubuuza ekibuuzo. Wajja publicly n'ogamba nti Karugire ne Kiwa Kiwanuka bakulimu bagala kutta biki nenkuuliriza nina n'obubaka bwe ngenda okuzanyira muna Uganda yabukuwadde obuwulize bulungi nnyo naye kankubuuze hamu ogamba asoma olina ddiguli wiki zokka naye n'amateeka wagasoma katono waliwo ebuuzizaako oba obadde okimanyi nti gwe bayita Anthony Jeno tateekeddwa kuyimirira mu kkooti ng'awolereza omuntu yenna. Anthony Jeno public atasobola kuwolereza muntu individual. Ye abeera ne law firm mwabeera ne ba lawyers abasobola okujja okurepresentinga emisango gy'aba client be naye ye nga ye Anthony Jeno tateekeddwa kubanga ali involved mu musango gwonna oguli mu civilian tegusobola. Naye weebuuze lwaki Anthony Jeno Kiwa Kiwanuka yali mu musango ogwo. Anthony Jeno ali meant kuwolereza gavumenti na president w'ensi eyo. Anthony Jeno Kiwa Kiwanuka alina kuwolereza gavumenti na president. Be bantu aba tateekeddwa kuyimirira wantu wonna mu musango gwa muntu yenna private kati ekyo badde okimanyi mukulu yasoma mateeka kati kubanga Anthony Jeno yakwesimbye. Mugende makerina musoma netosooka kwebuuza kintu ekyo. If you can't ask yourself that is it applicable Anthony Jeno to get involved in a public case, it is not unless his law firm and the law firm can sign any lawyer who is attached to that firm but not the Attorney General himself to get involved in this public case like yours. Tulabanga ekintu kyoliko kinene nnyo okabanga embaata eri ku magi ekintu kyoliko kinene nnyo tokimanyi kati ogenza kudduka mbogenzi wa Salimu Sale agenda kukolera kimpuzi kyebaga nti obu muganda wange ntika ku information ngende njala tegeza public nti Aputale Jeno esaboleza wa government tateekeddwa kuyingira musango gwonna guli public nga gwa muntu wa bulijjo. Naye Anthony Jeno abeera ne law firm eno esobola okuvaamu lawyer ava mu law firm ya Anthony Jeno n'awolereza omuntu yenna ne si Anthony Jeno kuyingira musango guli private oba gwa public ayingira mu misango ng'awolereza government ku defininga government oba president. Kati ate Anthony Jeno obanga awolereza government yali yazogana nono Hamisi Kigundu. Hamisi Kigundu kyoliko tukimanyi.
awo tuvuddewo njala tegeza public je bujjako katono temwewuunya nga muli anti ebintu bya hamu kimisi kigundu company banka zibiwoye neba manerenda nga babiwoye kazira mu statement okusinzira ku sage genda maaso tewewuunya nga miss kigundu banka ziboye ebintu bye oba bamanerenda nga baboye ebintu bye nenga banka zezimu zeza Museveni bamanerenda bamba Museveni kati bano bavuga omuvubuko ono mutwala bayinza okubanga essawa zimugenda mujjako ebintu byabwe mpola nga tamanyi ekiyinza omuviiramu obuzibu naye nga tukimanyi nti bonna abalina ebizimbe bya Museveni ne muhoozi ne salimusali babeerawo nga sikeyakulo mugimanyi bwe muntu wetwateekanga mu kasooli okukanga endegeya enkima ne musiba ebyayi ne muteekako obuveera ne kabanga entubwe kafuwa kaleekaana naye nga bwekasembera bwoti era endegeya zali ankasoli n'enkimba kasita zaakatunde nga nezikeetegereza bwezenga akantu kano tekeekyusa tekeenyeenya tekavaawo otwakalese jjo wekali ne bwona okwata musikeyakulo 10 n'okuteeka musiri gw'akasooli endegeya n'enkima zigenda busomera ennaku 3 zimala obwetegereza nti debo katunudde tekanavaawo ojja sanga kasooli yena bamulidde kati ne bagagabana mu naba mu Kampala muli basikia kulo nti public yawala muina sente naye indirect temwina dene 10 mukolera yo seri era ne papala zebizimbe transfers mwazi signinga da just muliwo kukanga abantu muina sente Ushtegera kati muli scare kulo kutisa banenga temwina kyemulina ngenda kuganga ndabo gisimu fungize kwata passport yo ogende wegate kuba sekadama ne bakadama bali mu Saudi Arabia ne Dubai ne Oman ne Katango budde bukyali kigenda kuyamba okuwona okuttibwa kigenda kuyamba okuswazibwa kwata passport yo osabe visa ye Kata obe ye Dubai obe ye Saudi Arabia ogenda okolwa akadama ngo budde bukyali otherwise autoyina omulimu wayo kyo musota ekyo nkikubulidde kwata passport yo oduke ekibabu ku bintu biro gena kufuna ko kimu kuinzo kozate wina sene bakadamba kusinga kati sawa zino ge kwata passport yo duko ofuna omulimu Saudi Arabia bekata ngo budde bukyali otherwise owedde baba ne baseka kati sawa bakumze nkubuli ate kwata passport yo osange baseka dama balaje bali goinzo kozate nze kubulidde vudde munange ekyo zuka ngo budde bukyali otero binyike mu nsuwa ogende Kansulenti Jeno Mugisha Guligole muntu otuse. Kansulenti oli bulungi jebaleko. Guligole muntu yesterday wasinkanyeko Mama Njovu Enterprise Janet Kemba was mu state house Entebbe. Naye does the public knows your mission? So I'm here to inform all my fellow Ugandans that don't be fooled by the situation we're sitting place in Uganda right now. These people, they are just praying around on our heads. They know what is taking place. Yes, we know Museveni is sick and other big guns in the government, but there are some people around who are still controlling that government. One of them is Mugisha Muntu, General Grigere Mugisha Muntu. Yesterday they held a meeting with the Janet and they planned each and everything in case anything happens, they know how to plan. So very soon, don't be surprised when you see some generals and army military generals and some politicians coming out praising Yoseri on TV and radio station that he is a good man, he had money to govern the country, and so on and so forth. So don't be surprised. One of them might be General Mugisha Gregory Muntu and the other historicals who think that we don't know that they are still working with Museveni. So I'm here to tell the public that General Gurigori is among the people who work secretly with Museveni to planning all the political catastrophes which are taking place in Uganda. Tembe are surprised. Kubanga Mugisha Muntu jaba deko mseta house nematula legend ba discussing in case what way chigudde wow bagenda controlling abatya public na kiche bagenda okola. Era mbintu bayogeddeko kuba nti basobola okuba nti ba controlling public bali ni kesa basobola kuinga wa danger substitute kubanga bachimanyi bulungi nnyo nti Mugisha Muntu public esobola mukkiriza abasobola okukola bakavuyo kati Mugisha Muntu sebo nakutegedde emizanyo gyozanya kuba ntegedde ko tigomu kuba master designers aba designinga Uganda buyobofuzi
Ero bya mu meeting go mukuba designing 1994 genocide ye Rwanda na biche bigenda maso mu Uganda na which elements must be picked in opposition either to be assassinated or to be bought off so that they go silent. Echo nacho mission of my bulungi nyogwe go ina kalicho noli munoli owegundi oweri ono kiza besije momo kyazanya draft oyo bufuzi nenga public balabanga abantu bali opposition. No, that's why kamba weko just a simple example. Twali no buchara go baita Winnie Chiza, the only lady in opposition a ya government to the extent nga ne UN money American students. What went wrong with that woman? Bamuzanya tit for tat yamugoba mu for this nga abalazi wa amani mugisha muntu najja na mubba na mutwalire mu aunt Leo muleta okwesimba ko city bakyasola mu wakalu bwe batebaze bazanya politics waabwe oyo mukyala Winnie Chiza batta abasajja n'abakazi b'Rwenzururu Museveni n'abira ku pressure n'atwala musango mu International Criminal Court. What went wrong about that case? Kubanga bamwa mugisha muntu the controller sibompira wati kuchufwa na guteka sina guumuza bwati kati basiba Winnie Chiza na muteka kuchifwa na muteka ne mpira ko ne controller guteka sina ali kati ali abwati yagwamu oyo ko bayita mugisha muntu ne Chiza besije. They can control each and everything. Kubanga basoma politics wo controllinga kati kyemba gambi mu bali mu politics batamanyi nti Museveni baba threat jali abena ba controllers be abasobola controllinga abantu mumene wabanyu mpira mugumeto mpira sono kusiba ku kisiba bote no gusiba no gulinya ko bulungi nnyo basiba Winnie Chiza nakati taddanga ngulu ba controllinga Winnie Chiza kadaga yali amutia ngesiyo ndete Winnie Chiza ngalebe sija amutia. Just a mere placing up. Ezine ngwazi zanya politics wechi jai. Ne bamusiba bulungi mu controlling up. Bam placing wansi. Na vao. Kati bwanga mugisha muntu yasobola okucontrollinga Winnie Chiza na musa placing na muteka wansi. Kati bwe kuga meeting yabande na Janet nga bapulaninga checho okuzako in case sekulu mando ayika Windows completely. Barabade batagise domuzanyo gwabwe in case nkurumanda singa ade wakuyika Windows complete na yika Windows kinne kijja bade bakoze da plan bute bagenda okwata ensi mukitegedde bulungi nnyo kati kyembaga mubala mu opposition bisimanyi bonna be bantu waba bali omuntu omu kati ndoza mukitegedde awo tuvuddewo nyenze ku yose litibahabula conspiracy jiholi oli bulungi. I don't know what to know uba mutabako wako wadda kati mukulu okusokera ddala njala okubaza Mukama Katonda atuwadde obulamu ntula ku bintu bino okujja kunga obira mu side ndala naye okuwangala kuno kutulabisa bingi era obuwangazi bwa nsomba byuma bugira bisa ku ddiba lya kannamondaji kigambo kiri ekyo luzungu kibi nnyo. Obuwangazi bw'emmese bugira bisa ku ddiba lyani lya kannamondaji oba ke tuyita ku kakkapa. Yoseri yalumba obwakabaka bwa Rwenzururu n'akuba buli kimu ekyaliyo bonna n'abatta ne kabaka n'amuwambira n'amuteeka mu house arrest okumala ebbanga ddene nnyo e Kampala ng'akozesezza yakozesa okubega yakozesa muto wa kabaka we yali awadde wa minister after namwefuulira oba kati yadda Luda musajja wattu ne final jalo tegeza public nti yesterday kooti yasanze nti kabaka wa Rwenzururu n'abalala bali abasirikale n'abantu mu lubiri tebalina musango bazza era ne bata bali butala badde bakola emirimu gyabwe after killing almost 1,000 people. Kati njala kubuuza Erweru ne Museveni abantu bemwatta mwabattira musango ki? Abantu bemwatta mwabattira musango ki? Njala tegeza public nti kabaka wa Rwenzururu obukonzo kooti yamutadde ntalina musango na kumuvunanyizi kumuvunana era waddembe okutaya yaladde ne bwakabaka we kubanga talina musango gwe yazza. Naye ebyafa tubala by'wano omusajja abantu babawera 10,000 mwatta baaki?
moment when the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots had earlier run out. Video terabika bulungi simanyi lwaki. Video terabika bulungi simanyi lwaki. Kansokengezeeko player wana endala. Kengezeeko wana player endala banzi gye mu light. When the barrel of gunfire went silent and smoke billowed from the palace marked the end of a protracted negotiation between the Omusinga of Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, and the army. Gunshots had earlier on rang out at the palace when royal guards confronted the army in a siege that lasted about 2 hours. Now we are at the Musinga's palace, and as you can hear, there are many loud gunshots that are going on back here. And we are taking cover right here. This is just 200 meters away from the gunfire. We've been told that the security officers are trying to breach the perimeter that was on the kingdom, and they're trying to get inside and arrest as many royal guards as they can. NTV has learned that Mumbere had been given an ultimatum of up to 9 a.m. to surrender his royal guards, a request he turned down. We gave him an hour. It elapsed. Because we were supposed to storm that camp, that palace by 11. So we again, the president again called, gave him 2 more hours. That please sort this out. Now that one, we sent everybody here, his people he wanted, to talk to him that let these people surrender. But we realized that I think he was under siege by his own people. These people he called these guards and so forth. So we had no option after that. We had to storm the palace and get these terrorists. And that is what we did. At least 4 politicians visited the seat of the kingdom and later returned saying there was a problem of communication between government and the Omusinga. NTV has ascertained that 46 people were killed in the attack and 139 arrested. 2 soldiers were also injured in this attack. Kati mukulu yose eritiba habulo tabaisira mutano wakali nsere mzezedde. Wasanze Omusinga nga tayina musango gwonna naye ono general akugamba nti yatta terrorist. Mugenda kiwoza kitya mu ggulu n'abantu abattibwa. Era abantu b'Obusinga bafira ku musango ki? Mukaba bakingirize. Kati buno bubaka bwa Besi Kigundo public byamuwadde ezo lyangambye no message gimuwe hamu ajulize bulungi ara bwansale mu kampere hamu. Abesi Kigundo buno bujulize buno bubaka bwosi bwange. Ati mpulira no ogamba mu lufuti nti Karugire and Siwachiwanuka should stop intimidating all Ugandans. All Ugandans yeggwe. Nze Byantisa tisizako. Mulekerawo abaana bannage afunyemu ku busente obuganda okulowooza sensi nti ekikutte kuggwe kiba kikutte ku bannayuganda bonna. Bwana Amisi toli bannayuganda bonna. You are not all Ugandans. Kati gwolowoozesa abantu nti yeggwe byonna mu byonna bwe kikwata kuggwe babatisatiza bannayuganda bonna. Omusango gwe gulimu bamuziba meka kubanga muwano mu kwogera ogamba nti balekeraawo to intimidate all judges. All judges in your case nga munamateeka tuddemu ekyo abalamuzi bonna mu ggwanga bali musango gwo nti bali mbatisatiza musango gwo oba kati gwafuuse mulambuzi wafuuse inspector wa makooti
nti walambudde eggwanga luna amakooti gonna n'osanganga tiyowakiwanuka ne Karugire bakankanga abalamuzi. Mulimbalimba eggwanga mu mbeera eyo. Ekintu ekituuse ku ggwe n'ogamba kituuse ku bannayuganda bonna. Bw'owasengula bewasengula tebaleeka nabo kiri ku bannayuganda bonna kyali ku ggwe nga muntu. N'okikola n'okabya bannansi. Bali bakwalifying ngo bayita bannayuganda naye twayogera bannayuganda bonna twayogera nti bantu ba paaka yadde obasengudde. Kati ne mu kino bwe kiri bakutte ku ggwe bakunyiga nkoko nkulu bakunyiga ekibumba bakunyiga sebusa otuleekanira mbu stop intimidating Ugandans. Goli Ugandans oba tomanyi Ugandans ekitegeeza. Yogera bulungi omulungi oguddako ogambe mulekerawo okuntu tatisanza amiisi. Otekera obujulizi ku mmeeza. Kubanga nange ndi Munnayuganda. Bw'oyogerako tekuli antisiza. Nange nnina omusango mu kkooti gwe nnyina. Teri mulamuzi yenna agamba nti Karugire bw'oyogerako bonna tebamutisatiisiza. Lekeraawo okulowooza nti ensi eri mu kibatu kyo. Lekeraawo okulowooza nti ensi gw'ogitambuza. Lekeraawo okulowooza buli kintu ky'okola ensi egenda kukuwagiranga. Nga bwe wakola amazzi ne gagaana. Ne mukola ebizigo ne bigaana. N'omusango guganye. N'omusango guganye. Genda ewaka omuwala olina muto weebake mweddaabirize oddemu okole ebirala. Buli bw'olizimbira ekintu kyonna ku bufere ku buyaaye ku bulyake bwe kityo bwe kigenda okgenda. Kubanga empire wagizimbira ku mbeera eyo. Amayinja agali wansi mu ngokoto ga bulyake ga bufere ga buyaaye ga bukumpanya weeyina okutambula bwetyo. Era embeera gy'ogenda ofuna ffe twakimanya nti after 10 years balina okukunaabulula. Bakunabe mu ngalo mazzi ga kataasa bakuyiwe ebweru. Kati kyekiriwo kyannaku nnyo kimwe abaana bafa Abaganda bw'ogiranga bawanika gulumbire nga baaluuni n'emmengo n'ogivutyanka na kino okikola ki kati nga toleekanira obwenkanya. Bw'ali osengula Makerere University ogisembezayo munda ku ttaka lyayo ekizimbe kisigale nga kiri seefu bwali bwenkanya. Kati byebyo n'ebirala tetwagala oddemu kuwoza kintu kyonna nga kikwata ku bwenkanya kubanga obwenkanya si yeggwe. Kubanga obwenkanya bw'oba tobufunye tegeeza mu bannayuganda bonna tuli mukkaaba tetulina bwenkanya tubuyina ffe gwe atabufunye. Kati wummula mirembe ng'essaawa enfu byogera tebikwatagana mbw ate yentuuko yange mbw ate bibala bantuzizaako obulabe mbw ate kino gw'olirooya wasomera wa for starters. Tweta kumanya gye wasomera tugenda abanaffe ogenda masomero bwe gatyo kuba gwe tewagunjuka. Kyempuliddewo nti bakunyige nkonku. Abaana mulina ebigambo kati Hamisi Kigundu obubaka bwo kati mwenna abalina account mu Pride Microfinance maze video billing and missing information energy majjala mujulize bulungi nnyo ekwata ku buli muntu yenna mumanye temulina temuli safe ku nsimbi zammwe temuli safe ku information yamwe bakwata kuna buli kimuulize bulungi myamuuliza voice note yeno bulungi nnyo ngenda gizanyako kitukubenyiza okuba nga mpanvu mukko nenjala muulizeko ke wasoka wokka then mbate Omuntu yenna abakoze ki abisabye
Lono papa lembadde musayinga kyemutegeeza. Kati abantu mulimu abamu abagezigezi kuba mu kibiina sigamba nti nomwenda temwasoma mateeka. Bantu bangi ababeera mu bibiina naye nga basoma ebintu bye bategeera. Ne mubaamu abaloopa nti no Friday ekwata ku akawunti za kusalako akenda nga tebawadde kuki kukusa. Ne bagenda amaaso ne baloopa nti no tugabana n'ebintu byabwe mu banka endala nga temutuwadde lukusa. So kino kye bajjeewo luno olupapula ne balongerako bino ebiri emabega. Era nga wansi bisigadde beebimu wansi wano lwali ajja kusayiningawo nga kakasa nti mukalazi owadde pride obuyinza singa bukya ku makya senti nale ng'eyagala kumanya bikwatako bikwatako ng'olina abaana bameka twogera mu byakwewola. Pride ejja kuba n'obuvunaanyizibwa nga tekwekuusizaawo okuwala ebikwatako muki bw'obanga sanyo naagala genda bweru Interpol negamba twagala ku fingerprints za muntu X nga tetunnamuwa visa genda. Twagala ku fingerprints waba ina akawunti nabo. Pride ejja kwata fingerprints zo ezigereze Interpol. Ate kwebuuzizaawo olukusolwedde olubakoze eki bawadde. Singa kyakuba kya kooti ng'erina kyeyagala okumanyaku bw'oba olina emisango gyewazzeeyo neebako kyeyeetaaza Pride ekwata ebikwatako byemanyi n'ekola ki n'ebiwayo lw'ebipapula luno mu byensimbi n'ebirala ebinaggwamu lwaki kirimu ekityo kubanga endagamuntu ffenna tukimanyi kati endagamuntu gyekuteekako n'amabanjago ate ng'endagamuntu kukozesebwa ebitongole biki bingi endagamuntu yo kati wababawo omuntu alina kyeyeetaaga nga kya Pride naye nga kikwatagana ku ndagamuntu oba ku hisitole yo tugenda kubiwaayo nolirawo bwebanga bisabiddwa lwerukusa lugenda Kenya ntegeerera era nga buli looni yonna efuluma ojja kusayininga ng'okakasa nti Pride giwadde olukusa okukozesa ebikwatako byonna newola ntya nsasula ntya bweba banka X eyagala okumanya ebikwatako mu kwewola Pride erina obuvunaanyizibwa omwala information yonna ekwatako byokwewola yange. Mutugenda maaso bwebanga esaba personal information bwebanga kampani yonna eya gavumenti erina kyeyagala ng'esaba fingerprints kekita mulwokola akawunti tukwata engalo singa basaba fingerprint singa basaba photocopy singa basaba amannya singa basaba contact details zonna Pride erina obuvunaanyizibwa waayo eri omuntu oyo si buli muntu n'ebitongole bikoze eki ebimanyibwa sigamba nti nosajja ajja muze ebikwatako ono tubimuwe nedda ebitongole bimanyibwa kati nga banka nga kooti nga Interpol ebitongole bya gavumenti ebimanyibwa bannaye tuli wamu abaluganda lwebipapula luno tujja kusayininga nga tukkaanya ng'ofuna looni lw'osayininga ate wano wansi looya n'asayininga looya kyagenda okusayininga looya yenna ng'alina kampani ng'eri registered ng'alina kampani ng'eri ki registered yakkirizibwa okusayininga si gyolina oluganda wasoma amateeka nga talina kampani eri ki registered naye ng'alina kampani buno akolera mu sekona and kampani akolera kukundi n'okundi kampani maze wiki namba nga njagala bwa information nenga nina information nyingi yemsawo nemba nga sobodde baduza mukitegedde kati muina kye mu manja temukyalina kye bayita privacy
singa abajja babuuza buli kimu ye pride ekwata bukwasi ngewayo na account yo balina olukusulu gikwatamu ne bajjako ze baagala pride yani genetic embabazi zamu kitegedde ate kati pride ebe kikoze kitegeeza ne bank endala zonna zigenda kikola kubanga pride is a financial institution controlling a bank of Uganda kati mu China chama basobola okuwa contact details zo awayo fingerprints zo account details buli kimu kyonna kati muna kye mu manja mu China ekyama ejo bayita pride microfinance bank limited eyaba fere eyo finance pride microfinance Equity Bank simayi bikoze bitya bakyatereka sene mu bank ambewunya ate muna agamba nenga ate mu mateeka details za customer zibera so confidential tezikirizibwa second party or third party. It's an agreement between the customer and the bank. So if you involve the any third party, that is a criminal offense. So Pride Microfinance, I'm here to remind you that you are prepared to give out all your customers' information to public, but it is a criminal offense. Because when I come in an agreement between I and the bank, that means my information remains confidential. So if you are forcing people to sign some documents so that you have all audacity to give out all the crucial information about your customers, go and eat your mother something. That means temina secrets mukuma za abantu. So what if I wake up there in the morning, I set the ziko account, sigenda kuboza? Who took my money? Or was the deposit? Uganda zabu nga sigwa musima. Tewina chama. But it's a criminal offense because I went in an agreement between I and the bank. So there is no any third party. I now find information yangi. And if I found out that my information you from me again mukono goksa, it's a criminal offense. Bank and so givuna neka chibakola bakutera upapula ko signing ga kati lokumande e kampa tubatwagala nyo sento signing ga signings ngato tegedde kicho signing ga abantu bagendo kamalira mukatde kirala nga mfundikira video ya lero omuntu yenna ngo signing ga contract bingiti ya mulimu bingiti ya kusula bingiti otunda ttaka oba otunda nga mulimu ba lawyers empapulanga zirimu ba lawyer obanga ziri type nga simpandike mukono mu contract muno oba mu agreement zino nga zirimba muberamu ebigambo bya phasing ebigambo ebimu nga tosobola bisoma bwe n'amaaso go bulungi nyonega mu ebiri mu mpapula kye tuyita phasing kwe kubanga ekigambo ku paper okiraba kiri mu papula wansi nga tokira bulungi tekiri clear kati ekyo tuyita phasing ba phasing ebigambo nebiranga tebiri clear obanga biri mu nyukuta butono nnyo nga tosobola butegeera bosoma kati abafera bali ba lawyers banka companies obezo contract ez'emirimu ekyo akakodi bakakozesa nnyo ne ba phasing statements ezimu nenga tezikuyamba gwe ng'omuntu ziri very dangerous ku side yo kati golujire nga lyo signing abo signings bagenda okujja contract ngotandise okwacha baga nti you sign each and everything amateka nga bakakusomera kati womanya nti endagaano waliwo bigabo byotaso byali phased otegede wawaye ekibumba kyoti nze kadama namukwaya ngenda Saudi Arabia kola naye watu kawo budde nga boss wange ensigo zifudde solo mu wake ensige mu bo mutima be kiwumba go sayini netoma babi phasing eno sawe tuka nga bakola ku medu nga bakera bakala musalo ga boss nga butukire boss nga kwa contract ngo ja Saudi Arabia boss bokola mwaka bunga boss ensigo zicyankana abaje contract anti namukwaya ya signinga nga mule bagira bakujja mu ensigo nga bakutika bakuziye Kampala kubanga tewasoma mdagano gyetegereza so bobo okola contract o signing agreement yonna obo signing ekipapula kyonna nga kiri mu lawyer mwegendereze nnyo obugambo obutono obuli mu papulezo babu phasinga bazita phased statements zibera phased butono nnyo oba bubulidde papula biri
simewe nza kibalagana nga tosobola kiraba naye nga mupapula mwekiri ezo statement bazibbira mu nnyo abantu kati nammwe bakyala bali mu Saudi Arabia ne Dubai mwegenzi nnyo contract zemusayininga ezo phased statement zibeeramu gwe nosayininga busayininzi kuli osobola okusomako bagenda okusomera gundi contract gyewasayini munenga olina okuwaayo ensigo olina okuwaayo ekibumba omutima kati wasayininga ne bunogenda mu kooti bagenda kugamba munange wasayininga namukwaya mukama we yula banga bwe liti ojjamu ekibumba no sayininga bimwita simbe bakafulu bakapala bakaki so mwegendereze nnyo ebintu ebintu bya kiyayi yo kati no private microfinance byayogera wano bisimanyi epapula no sayininga oba tuwadde obuyinza okukola buli kimu lololololo alogotana nga alinyiddwako emmanda y'akaseegu kumbe information yo nogiwaayo so banaye Uganda kali ngomalo sayininga bakunyiga entwingi bakunyiga konkulu kumbe gukenyi wasayininga nti nze bwentuuka mu mwaka bwe guti konkulu yange bajuwe babanga ensigo zikyankana nga batwala namukwaya bamujjamu ensigo bajuwa baba kubanga wasayininga katomanyi so bebakuwa olupapula ekisookera dda okisookera mu abaana bali mu Saudi Arabia nabali Kampala baba ofunye omulimu balina okukuwa kye tuyita contract oba job offer letter yebaluwa gye bakuwa nga bakakasa ne bakuwadde omulimu bwebanga bagitadde mu luzungu nga tomanyi luzungu funa omuntu akusomera ebbaluwa eno ogisoma ogitegere bagikuvuunule nga tonnasayininga kitegedde bulungi bw'ereba eri mu luzungu ogisome bulungi sooka ogisome yonna ogitegere bulungi nnyo omuko ogusooka ogwokubiri ne wasembayo ogyekebejje era osome terms and conditions obukwakkulizo bw'omala okusoma obukwakkulizo buli kimu kyonna bwekozesa obwongu bwe baŋŋambye naasobola bituukiza oba togenda bituukiza tosayininga ndagaano toyaka kubanga endagaano eba ekusibye olwokwata omukono gwo n'osayininga ekintu bwoti oba okkiriza toyina kooti gy'ogenda kugenda mukuwakanya nti gwe wasayininze n'owaayo obuyinza bwo n'obugamba ebirimu byonna mbikkiriza oba owedde kyetuyita terms and conditions eba kubuuza do you agree n'oba ogenze mu ssimu wano bakuwa options delete or ignore kati bw'ogamba ignore nga bisigala bw'oga delete nga kigenda kati nakiri kibira do you agree terms and conditions nti yes bw'osayininga tutututu kogenze mukitegedde bulungi banyabo ne basseko bwenna ali eyo oba bagikuwadde mu luzungu mugambe contract eno kasooka ngende naye waka bagikusomere okuva ku nnyukuta esooka paka bwe ba tebakuwadde budde weetegereze kyogenda osayininga osooka okiyitemu tumala n'ekirala musooke musome ebintu bino nga temunnakola kintu kyonna naye oba otunda ttaka kuba ogula ttaka sooka osome balinawo kasooke basomesera kino mu dakika nga 2 bw'oba ogula ekintu nga kiriko endagaano n'endagaano gy'owandiika yantunze bw'oba togiwandiikidde nga aliwo akuwandiikira sooka ogisomemu nga tonnasayininga ng'otunda naawe agula endagaano gy'oguliddeko nga tonnasayininga sooka ogisome bulungi nnyo ogiggwe ennyalwe olyoka osayininge ompulidde bulungi nnyo bajja kuwandiikira endagaano ng'esoma birala ojja kugula ettaka bakuwandiikira endagaano ng'ettaka waguze liri ku ploti ndala ebirimu birala nnyo mu mateeka kasito sayininga oba wetogenda baga nti I didn't know saamanya mu amateeka tegaagala kumanya kasito okkiriza noteekako omukono oba owedde kino mukiyige tokolanga nsobi n'osayininga ku kintu kyonna nga tomaze kitegeera bw'otuuka Saudi Arabia oba Dubai ng'ebbaluwa ebikontrakiti gye bakodere mu Buwarabu ngamba mukamaawo nti sebo mbadde nkusaba ebbaluwa baginziriza mu luzungu baginsomere ngitegere ebyensayininga donti noba tewasoma omuntu asobola okuvuunula ebbaluwa n'agiza mu luzungu lw'osobola okutegeeramu naye tosobola nekiti mu Buwarabu nga togenda kitegeera bajja kukuttira bwereere
ojja kuwa ebitundu by'omubiri bwereere sente z'osayininze endala okolera ndala bizibu ebiriko omusajja kugira wakkiriza ddira mu 100 ate wakyo nga ati bagamba 200 ng'odi wasayininga you have to work. Okitegera? So I'm here to inform all Ugandans, most especially the young generation, please, before you sign any document, being it a job offer, either you're purchasing a piece of land, you are buying or selling any product, before you sign any document, first read through that document. There, you can sign or not. If you find something which is tricky, ask someone to interpret for you that statement. If you don't understand that agreement, don't sign. Because the moment you sign, that means you have accepted each and everything in that contract or in that agreement. So whatever anything goes wrong, there is no way how you are going to go against your signature because you've accepted. So never ever sign any document before you read it through. That agreement, either sale agreement, job offer, or anything, please, I request you, don't sign anything before you read. And you don't trust lawyers 100%. Please, you don't trust lawyers 100%. Lawyers, they are known as lawyers, but actually are called liars. I repeat this. Never ever trust a lawyer 100% because they are known as lawyers, but in the actual sense they are liars. So you need to use your head before you sign or you understand each and everything. Because lawyers are good at using very tricky English and statements in those documentations. So they can trick you somewhere, somehow you end up with nothing. Either you are purchasing or you are selling anything. Never ever trust a lawyer 100%. And never sign any document before you read and understand. So many people, they have lost their lives, they have lost their money, their properties, and each and everything because they didn't take time to understand. And the moment you sign and you confirm, that means nakola kaka kano abachadde mukirizo okugenda kwange kuno swasweta yanula yerege engalabi tusisinkane ku naku Lwokutaano ngamba nnyonnyola obuvuna obuddo by'ebyobufuzi ng'ebitambudde okuva mu kufa kwa Katolo Wamala biki byendabyo olwabye neetegereza obulungi byenjagala ku addressinga eri public ku Lwokutaano. Otherwise, video aleo ewedde analaba akaddamu tusisinkane ku Lwokutaano. Firimu ewedde analaba akaddamu tusisinkane ku Lwokutaano obudde bwe bumu. Mukama abankuumire.